tunjagala okubayoza izoyita mwezi ogwo gwedde omukadde. January tabadde mwangu ayina engeri gye tubadde twagala omuwanyisaamu afuuke December yandibadde abanga yafuuka ne bakyusa bati tukwa vice versa. January nafuuka December nafuuka January, because most of the events or the things that be happening mu January byandibadde at least mu December. Newe waawo mukama bwatyo bwasazeewo yengeri jagezeemu okuba nti ebintu bwe bibeerawo, tufiiriddwa abantu baffe, tufiiriddwako bangi nnyo, ate era nga n'olunaku lwennyini olwaleero olutuyingiza February lwe lunaku lwe twongera okujjukirako muganda waffe radio amoze, twongera okuba nga tumujjukira ku lunaku luneeno. Abangi bavuddeyo, ninako supermarket wembadde nga abaana bagamba naye nga tetubitegeera luli ba celebratinga ne ku luno wiki namba tuli ku muntu omu. Wiki eno yennyini last time twamwogerako yali birthday ye, kitegeeza bwe yava bwati mu mazaalibwa ge ate olunaku olwaleero lwennyini February n'atuva ku maaso. Incidents ezaabeerawo oba ebyajja bibeerawo emabega kaawo nga tebanaba mwana onsinga, of course banji bageresa ne bawuza alabika yafa juzi, alabika yafa luli, yafudde jjo, leero yafudde bulunaku nga batugamba yafudde okusinzira kwabo abali bakoze analysis yaabwe okwongera tutegeeza buli omu ngavayo ngayogera bibye. Naye ffe lwe tukkiriza olunaku lwe twagala okucelebratingirako moze lwe lunaku olwali mu February lwe baavaayo okulangirira mu lwatu nti bannange kaakati ge mazima geegano muganda waffe radio atuvudde ku maaso. So lwe lunaku lwe tutwala ngojjeko biri bye bageresa nti avuddewo luli osanga byali byakubayambako kufuna preparation ennungi. Mujjukire emabegako Ivan Semwanga bwe yali atuvudde ku maaso ng'afudde ebyatuukawo ng'ali South Africa, naye ne batusirisaamu kaawo ennaku ennungi ndowooza nga 3 nga tumanyi bifaayo. Zari n'asooka n'atereza ensonga za Ivan Semwanga bagenda okutuuka okumwana onsinga nti kati afudde nga terina omwaka ayanira kintu. Mwawulirayo omuntu akayanira ekintu mu nsonga za Ivan Semwanga ne Zari? Terina omu yavaayo kayanira kintu na kimu, naye yasooka n'atereza byonna nga ategedde nti obulamu bwa Semwanga bwali bugenze already. So nsuubira nti yembeera yeemu yamozi bali batu preparing ekimala okulaba nti announcing batuwa obubaka buno bulungi nnyo era tutegeere nti avudde ku maaso nga bo bamaze okuba nga besettinga. Naye kyonna mukama bwatyo bwe yasalawo era olunaku lwaleero njagala twongera okucelebratinga moze wadde nga lwe lunaku lwe yafiirako. Olunaku luno olwaleero abayimbi bangi abavuddeyo kubanga abeeyunga ku maama wa moze okucelebratinga ekiro basuze muka twandikayise kasiki kaba kasiki kale basuze mu kikujjuko ekyo ekibayingiza olunaku luno olwaleero. Abayimbi bangi ababaddeyo, abayimbi bangi abacontributinze mu ebyo nalabye mama amozi badde bebaza abamu kwaba abayimbi mwabaddemu aba B2C, mwabaddemu Karoka Sita, mwabaddemu of course Wizo wa Mayanja family, mwabaddemu Brian White, yagaseko abantu abalala bangi nnyo yagaseko ne sofa gemanya gamugeya n'okoddeyoko kubanga mentioninga yabyeyogeredde olunaku lwajjo ekire kyakeseza olunaku luno olwaleero. Ebisinga kaawo byonna ngenda bawayo ka video katono nnyo naye ebisinga kaawo tujja kuba tubifuna mu akawunye mu 360 Jack Starter ne Tash Habi bongera okubanga batubuulira ensonga ezo zonna nga bwe zaatambula. Of course yatukuba omuziki mulungi nnyo, tetwagala kukyerabira era y'ensonga lwaki tumuselebratinga wabula nakano ngenda kubanga nkayisaawo. Wandibadde tuwandoza ku tuwefu videos eza moze tulabeko nti nga bwe byali mu kaseera bwe kati nze nzikira lwali lunaku ndoza na lwakuna nga batutegeezezza nti kaakati bannange ekiriwo omwana twagenze oba ontegeera omukwano gwe twayiwa waawo omukwano gwe twalaga moze nga amaze okuvaawo. I just wish sometimes nga twagumulaganga mulamu oba ontegeera. Lengera bambi lengera Kamiri labalaba namwandu ya Rabbi obulamu nga bumaze okugenda. Insaba abayimbi baffe betwagala oba abantu baffe betwagala abantu baffe celebrating abambi twongera okubaagala nga bakyaliwo nga balamu. Olunaku olwakyaki ndujjukira era ndo program yaffe yakiri twagiweerereza mu church abo wennyini nga tufuna interviews ez'abayimbi ne tufuna emisanga bwe yatambula ogenda mu maaso. Father Chibi olunaku ensi lweyongera okutegera Father Chibi n'ayogera ebintu ebyakwata ku mitima gy'aba celebrities, n'ayogera ku bintu ebyakwata ku mitima gy'abayimbi, emitima gy'abantu ne bannansi, n'ayogera ebintu ayogera reality. Omuntu atekwekerera abayimbi oba abantu abali bakuŋŋanidde awo olunaku olwo. So twongera okwebaza Father Chibi weebale nnyo okuba nti wali ow'emyoyo abantu n'obajjukiza butuufu butya bwe bateekeddwa okuba nga batambula ate mu Katonda. Era bambi paka na lwaleero twongera okuba nga naye tumujjukira Father Chibi paka mukama wanaaba wonna ayagalidde naye nga bambi ebigambo bye paka na kakati byatuliisa olabira ddala nga bya makulu. Olabye ndowooza ku baana bamulekwa
bebo mami wuuyo oli Caritas naye afaanana nnyo Lilian Mbabazi. Kale bingi nnyo ebyabaawo mu aka kaseera era olunaku olwaleero tujja kwongera okufuna bikyate ebigenda maaso e Kagga gye baawumuza omubiri gwe n'ebirala byonna ebisingakawo. Naye mu kiri kitya for now kkiriza nsooke nkangamu katono nnyo bwe nti ate bwe mba nkomawo awo wennyini we mba ntandikira nkuwa ebirala bye nkutegekedde olunaku olwaleero. Ninawo n'omwana omulenzi omuto omupya omuyimbi omuto atiba butibi nja kubanga naye muba watovaako.